الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن سار بسيره واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. njagadde nga tumaliriza ebyo byokukebera ebyo byetuzze tusoma kati njagala tutunuulire hadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallam nga ssatu oba nnya nga hadithi esooka gye njagala tutunuulire في حديث بكر الصحابي أيتبوا أبو الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء يمكن فقهاء الصحابة يمكن الصحابة بالي أبجزنيو أباكوا عتبين تبين جنيو وكبكم بك وكتوندا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نجا umuntu bwoba nga yayina ne mukyala we Darda nga naye yali muyivu nnyo mu ddiini eno era nga yasomesa abantu bangi nnyo min attabiina wa gairihim mwaba abasoma ku basahaba n'abalala nga yabayigirizanga abasajja mubo nga bayigiriza mabega wa bikingi. Hadithi egamba bwiti yagamba omubaka wa Katonda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ma tala'at shamsun enjuba tevanga yoko olunaku lwevaayo illa bijambataiha okujjako nga ku buli saidi yaayo wabeerayo malakani yunadiyani wabeerayo malayika emu nekowoola malayika zibeera bbiri emu ebeera eno n'emu ebeera eno nga zikoowoola nga zigamba zitya nga zigamba nti yunadiyani zibeera zikoowoola nga innahuma la yusmi'ani man ala wajhi al-ardi ghayra athqalaini ngokoola kwa malayika ezo kwe zikoowoola buli lunaku kubeera kuleekaanira waggulu nnyo 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 nga buli kyonna ekiri ku ttaka wano we tutambulira kibeera kiwulira okukoowoola okwo. Emotoka zikuwulira, obugaali bukuwulira, omuddo, amayinja, amazzi, buli kintu kyonna ekiri wano ku nsi kiwulira okukoowoola kwa malayika ezibbiri kwe zibeera zikoowoola buli lunaku ng'obuddeyo ng'enjuba evuddeyo. Ghayra thaqalaini okuggyako abantu n'amajinni bo tebawulira kukoowoola kwa malayika ezibbiri kwe ziba zikoowodde. Zikoowoola zigamba ki? Zigamba nti ya ayuha nnaasu abangemu abantu halummu ila rabbikum mukomeewo eri Katonda wammwe, mukomeewo eri Katonda, mukomeewo eri omulezi wammwe. Alaba ono ayingira mu bbaala, alaba ono yeyambula mpale kwenda, alaba ono atemula, alaba ono ebyokusala tabiriiko, alaba ono ali mu shiriki basamira, alaba ono ali mu kusibayirizi, alaba bano bali mu nnyimbe, bano bali mu mawulede, alaba ono ali ku sigala, alaba ono ali kugamba buli omu ng'ali ku bibye. Halummu ila rabbikum malayika zikoowoola abantu nga zibagamba nti abangemu abantu mukomeewo eri Katonda. Tewali nsonga lwaki muva wali Katonda tabaraka wa taala. Halummu ila rabbikum mudde eri Katonda tabaraka wa taala. Ebintu ebyo byonna byonna ki ekibikozesa abantu? Wallahi kibibakozesa kwagala nsi eno na byakulonda byayo makulu. Babeera banoonya duniya na maisha okugamba birungi biri mu nsi. Ono ekimutunzisa omwenge oba ekikunywesa mbu abeere bulungi awulire ng'awulire nga nti is on the top of the world. Ono abba afune sente agenda akwala omuwala gundi omulungi, abba avuge honda ey'omutawaana ennungi ennyo wahakaza. Nolwekyo halummu ila rabbikum mukomeewo eri Katonda tabaraka wa taala. Ensi eno tebamalaamu temuddira
byafuna byasene bimwasanga mu nsi wano kubeera nga bibamalamu maaso ga Katonda tabaraka wa taala. Fa inna ma qalla wa kafa, mazima akakatono k'obufunye mu nsi muno naye nga kakumala khayrun mimma kathura wa alaha, kekasinga obulungi okusinga ebyo bingi byogenda okuŋŋaanya nga bigenda kujja Katonda tabaraka wa taala. Hadithi eno mugigendereze nnyo. Malaika zigamba zibeera ku biragiro bya Katonda tabaraka wa taala. Fa inna ma qalla wa kafa, kuba twandibadde tetuwulira bintu bino nga tubitegeera nti bibeera nayo, naye Katonda tabaraka wa taala yatuma nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abitutegeeze nti bibeerayo buli lunaku. N'ekyo gwe wangaale ng'okimanyi, gwe taga deeno n'ensonga zikuyiteko webake na ssaawa nga 10 ez'ekiro olw'okubanga onoonya dduniya. Naye fa inna ma qalla wa kafa, mazima ekyo ekitono ky'oba ofunye mu nsi muno nga kikumalira nga kya halaali, khayru mimma kathura wa alha, kyekisinga obulungi okusinga okuŋŋaanya ebingi naye nga byakujja ku Katonda tabaraka wa taala. Okufuna akatono n'olyako n'abaana bo, osobola bulungi okwepangisiza ennyumba oba okuzimba akayumbako mwoli, n'ogenda n'otunga engato oba n'okuba engato eddagala oba n'ovuga takisi oba n'owandika mu ofiisi oba n'okola ki, n'ofuna akatono ke kasinga obulungi. Era tambula oddeyo okola ibaada zo okusinga oli agendedde mu benzi zirukululana, ayina bitreera, ayina amayumba egingi, ayina naye nga alaha byamujja ku Katonda tabaraka wa taala. Khayru mimma kathura wa alha, akatono nga kakumala kakusobozesa okuweereza Katonda tabaraka wa taala, kikasinga obulungi okusinga mimma kathura wa alha, okusinga eyo maali ennyingi naye nga yakwerabiza dda Katonda tabaraka wa taala. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam mu ngeri y'embuli lunaku malaika zijja nga zigamba nti Allahumma i'ti munfiqan khalafa, ayi Katonda wange nkusaba owe buli awaddeyo mu kkubo ly'olwaleero omuddizeyo ekyo kyawadde. Amakulu ono omusajja oba akutte siringize 10 oba akutte esaati y'enkadde n'agiwaayo oba akutte musaalo n'aguteeka mu muzigiti oba akutte siringi 10 na lusaddaaka, malaika zigamba Katonda nti i'ti munfiqan khalafa, oyo yenna awaddeyo muddizeewo mweki awajje sente ye yonna gyakutte n'awaayo oba saati oba kiki kyonna kikwata okimuddizeewo. Malaika zigamba Katonda, ate Katonda yazigamba zimugambe bwe zityo. Amakulu mawulire gasanywa eri ggwe abeera awaddeyo, okubeera nti Katonda obeera ne garanti 100% okubeera ng'akuddizaawo. Ate mwegendereze nnyo, omuntu akwata okuwaayo mu kkubo lya Katonda tafiirwanga omuntu atawaayo mu kkubo lya Katonda. Oyinza okuddawo ne weewaana mbu okuŋŋaanyiza kati olina kamunye biliyo olina loole olina nakati, naye Katonda alatandika okubizikiriza, ayinza okubizikiriza myezi 3 gyokka n'okoma. Bulijjo nga tokimanyagalako nti ettaka ko wazimba ekyuma ky'emmwanyi si liryo. Bw'olaba omusajja bakuwa n'ekyapa nakinaki ogenda okugoba ebintu okutuuka mu landiisi nga ddala mutuufu ettaka omusajja akuguza ettaka si kiki si lirye, nannyini lyakugamba nti segukululako ki ebintu byo. Kikyo kati siwulirako mutawaana, segukululako ebintu byo. Bakuwadde ennaku mbale oba si ekyakugamba nti oyonera ettaka lyange n'olizimbako olwazi lunene nnyo kuba neyanike emmwanyi n'oliteekako bino n'olwekyo bijjeko ebintu byo ate ompe ondiyirire n'okundiyirira gwe webunye wasika amasannyalaze okuva ku luguudo mayiro namba okudda munda mulimu emiti kumpi nga 20 oba 15 oba 10. Waleeta bidramu ebyamazzi ebitanka biki wasika amazzi ku tanka amene mu pipe okuva wansi eri ku luzzi olese ebime bisika amazzi nakinaki naye kati bakugamba nti takasiri nga ddala kituufu nawe tukasize takasiri kikyo oba olina okuddirira kati olwaleero okukola olowooza si kupanga kutta oli musajja akugamba. Muleke Katonda omuntu awaayo mu kkubo lye tamwononera maali ye ng'ono omuntu atawaayo. Omuntu atawaayo Katonda buli lwamukwatako amuvuluga oluvuluga lwotulabange. Kyofude olaba nti gwe muganda nge obanga ofunye akasente ko ddala okaagala nga sente yo ogyagala kwatako mu ssente eyo oweeyo mu kkubo lya Katonda tabaraka wa taala. Bw'onookwata suku mu ssente eyo n'owaayo mu kkubo lya Katonda onooba okoze hirizi kye bayita ekisenge ng'okitadde ku ssente zo zino ezisigaddewo
obanga olinayo siringi z'olukumi kwatako siringi 10 oba siringi 2 ogeweyo mu kkubo lya Katonda tabaraka wa taala, oba oliisa omunaku ng'oyo, oba oweerere mulekwa, oba ogule eddirisa ku muzigiti, oba ogule eddirisa ku ssomero lya Qur'ani wahakaza. Ekyo bw'onoobanga okikoze biidhinillah ojja kubeera ng'odidde ssente zo zino ezisigaddewo ng'ozisibyeko ki nati lwati kulubanga ekyakatonda kyabadde ayagalamu kyomaze okukigira ki okukiwayo kyo mulimu ogusigale kiki kuddizaawo kiri kyennyini kyotodde nakusiba ku ssente zo singa kuzirabirira kubeera nga tazitwala olwokubanga bino ebintu tulowooza mbu ssente ziva ku bimusawo ne zigwa oba babiri bajja ne basisima kyekyo kanno asobola kuzitwala mu ngeri najja abayagadde osobola okuvuga emmotoka nga tolina layisinsi tolina simanyi tolina insurance tolina MOT tolina ki n'ogenda otobeera mmotoka y'omusajja kati senga poliisi enejja okutunula mu bintu bino owedde bayinza n'okukusiba n'okulingiriza okutakula eno neno nene byewali kyayagala bamanyi bagize eki babimanyi kati nga mulina kutegereza na musajja wano ng'akugamba nti mpa ekintu kyenyinza okuyamba nze obutayita insurance yange nakinaki bwekwata tugende naawe mu kampuni ya Honda oba mu kampuni ya Rover tugende batekeko ki bintu bipya byonna batekemu ettaala mpya akaguliru kapya bampa gundi boneti kakananga oli mu nkumi ngezi naye ng'okoledde kumpi omwaka mulamba okuzibunganya okuziteeka awo bakugamba bujja mukubola Katonda munnange waayo nti manyi nina mama wange waayo manyi nina tata wange waayo manyi baganda bange waayo ebyo betwesiriwazamu wallahi bitumalira bwereri lwaki bwali tonaba kujja wana abantu abo balinga bayimirira bwe kati olaba obuvunaanyizibwa obunene era ogamba nti nze ono wana ngambona miliyoni mu baitulmaali bawasajja tubunako wano mulira ka baitulmaali baitulmaali kati bwanaga nti nze temutumanyisa kanimutisibu waliwo abaana bato kitaffe yagenda naafa mbu yajja kumatira nekyo yesi yajja kumatira nekyo naye Katonda yakiraba yamanyi bulungi nnyo nti ebyo byekwasa byekwasa bwe kikyotayagala toyagala kuwayo mukubo lya Katonda tabaraka wa taala wabula gweoyagala ki sinza okuzibune abibunabulira kuŋŋanya ebibeeyita naye nza okubanga yagala kuteeka ku konteyina bwe mugamba nti nasibye omutwala ajja kugira ki ajja kuŋŋamba muwole ng'osirika kye naye Katonda ng'agenda kuleetera ng'akupanga okakana nga bakukutte bakutegedde nti bulijjo okola nga bagenda nga bakubala nga bakugenda tugenda kutandika kutasula sente nga bakuvuluga bakugyeko kino bakoze ki bakoze kirwaki Allah tabaraka wa taala bwatyo bwakola abaddu abatagala kuwaayo kuwone nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti buli lunaku olukya malayika bbiri zijja ng'emu egamba Katonda je'ite munfiqan khalafa nkusaba Katonda wange owe buli eyawaddeyo mu kkubo lyo obeerenga omuddizaawo ekyo kye yawaddeyo ate ekyokubiri si ekyo kyokka wabula owe waati mumsikan talafa buli yenna eyakutte ssente ze n'agaana okuziwaayo muwe kuzikirira nakufaafaganirwa amakulu muwe kufiirwa abeerenga ye tafuna n'akamu n'akeddagala makulu kino kyabadde alulunkanira takifunye mu ngeri y'emu ne ssente zaabadde nazo nzisse nazo abeerenga tafuna lwekya mu Luganda tukyetegereze ma kalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha byetulafubalira ennyo ofune trailer ofune kino ofune mataka ebyo byonna byonna kasitalina yitirira obungi ne bibeera nga bijja kubeera bibi nga bijja kujja Katonda wa tabaraka wa taala bibi nnyo ekisingako obulungi kyeki kwe kufuna akatono naye nga kafa kakumalira bulungi alhamdulillah maaso ga Katonda ojjukira Katonda weera ogendera mu maaso okubeera nga oli muisiraamu aweereza Katonda wo hadithi eyokubiri eva ku Abi Umama radiyallahu anhu aga nti yagamba omubaka wa Katonda tabaraka wa taala nti akhbatu awliyai indi nina mikwano gyange nina bannange nina abanjagala nina abantu bange mu kibiina kino naye gwensinga okwagala gwensinga okwesiimisa gwensinga okwewuliriramu gwensinga okwegomba nti senga mbadde ye wulira nabbi yagamba sarasama kino kino mukiva muhibba kwe kwagaliza munne ekintu kyalina akisigale nakyo naawe atobeere ng'okifuna nabbi agati gwensinga okwagala nti senga ekyo kyabadde nakyo nange nkirina oba gwensinga okwesiimisa nabbi agati la muminun ye musajja omukkiriza bantu b'ekibiina kyange khafiful haadhi nga musajja wanfuna ntono embeera ye nga yawansi si yawaggulu sekitokka dhu haddin min assala nga musaaze asaala essola ahsana ibadata rabbihi nga buli kyakola mu ddiini akikolera ku kumanya asala bulungi omwezi ezikendeza
omusajja talya haramu, omusajja tayogera haramu, omusajja tageya tayenda takola kitakola wa ata'ahu fi sirri ng'agondera Katonda tabaraka wa ta'ala mu kyama nga tewali n'omwamulaba oba abadde yeka kubulirirwe n'alowooza Katonda kiro tewali n'omwamulaba tewali n'omwana amuwaana tewali n'omu gwategeddeka nti nja kunyumizaako gundi n'ava ku kitanda kye nakka wansi n'ateeka ekintu ku ttaka n'avunama n'asabira awo Katonda byayagala n'amala okumutendereza nga tewali n'omwamulaba wabula Katonda yeka tabaraka wa ta'ala oba abadde yeka mu kisenge kye ataddeko akantu ke ku matu awuliriza rediyo yagenda okulyanga music yazenga muyitirivu nnyo bulungi najjako nga tewali n'omu awulira music n'akamu naketegera tewali n'omu gwalina mu nyumba naye n'amuggyako lwaki wa ata'ahu fi sirri agondedde Katonda tabaraka wa ta'ala omukyala nabbi agamba nti wakana ghamidan fi nnaasi nga ye toyinza kumumanya abulira mu bantu amakulu nga bwabeera toyinza ayingira abantu ababulijjo basi n'abeeraawo toyinza kumumanya nti muntu wawaggulu nnyo oba mugagga alina sente la yushaaru ilaihi bil asabi'i kasongibwamu nga wanayiza mutinfaawe ebyo nga tebimuliiko nabbi agamba nti wakana rizikuhu kafaafa n'abeera nga ebyokufunwa bye mu nsi muno kugamba kyeyeetaaga okufuna kwolwo kyafunye buli lunaku omuntu kimanyi kyanywa n'alya n'atambula neyeebaka ng'ebimukolera ebyo byokka byafuna muno mu nsi fasabara ala dhalika n'amala abeera omugumiikiriza ku nsonga eyo nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam sahabi agamba thumma nakada biyadihi oluvannyuma nabbi sallallahu alaihi wasallam yakuba bwati mu ngalo ze n'agamba nti ujjilat maniyatuhu abantu be bati bafa mangu nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam yakuba bwati mu ngalo ze n'agamba nti ng'okufa kwe kuzze mangu abakulu nti omuntu abeera bwati mu mbeera bwetyo atera mangu okufa musinaabamu lwaki Katonda kikyabagenderera omuntu ono mu maaso eri wayinza okubeerayo fitina n'ava ku mbeera gyabaddeko n'atumbira n'afuna ssente oba kitaawe afudde n'amusikira oba kyebayiki n'ayonooneka oba si ekyo newajja najja akula oba n'agenda basa omwana n'amuvuluka kananga amuddi kuki ku ddiini mwana mulungi amuzaalidde omwana kyakati kananga obusiraamu amuvuddeko nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti naye bw'abanga abuvuddeko nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti naye bw'abanga afudde nga bukyali kallati bawakihi babeera batono nnyo abamukaabira kulwokuba nga babeera tebamugiraki tebamumalira nga tebamutegeera naye kati omusajja ng'afudde nga badde mugagga alina twera alina galajenyaji riziki ye badde egenda mu bantu bangi gano gamatiya agajjooni agabadde gakoleyo mu faamu nga babeera bayitirivu abamwogerako ababeera bamukaabira n'okubeera nga bagaji haji waffe yafudde haji waffe yafamato haji yafa naye nga ddala mutuufu bagamba haji naye nga tewali njawulo wakati wa haji n'ono jjooni nga yakozesa nabbi agamba nti qalla turasahu nga n'ebyokusika bwe bibeera bitono nnyo byabeera alese ku nsi nabbi agamba nti n'omuddu oyo bwabeera neegombesa oba bwabeera naye ayagala okubeera nga ye hadisi esembayo gyenjagala tunuulire nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ng'eva ku Anas buni Malik radiyallahu anhu nti yatiba'u almayyita thalathatun omufu bw'afa ne bamusitula okumujja mu nnyumba ye oba ewa muganda oba ewa mu nnyumba egyabadde apangisa oba ewa mwannyina oba ewa mukoddomi oba ewa kitaawe oba maka ge yatiba'uhu thalathatu ashiya ebintu bisatu bibimugoberera nabbi agamba nti yatiba'u almayyita thalathatun omufu bw'afa ebintu bisatu byebimugoberera fayarji'u thinaani bwe batuuka ku ntaana ebibiri biddayo eka tebisigala naye wayabqa ma'ahu wahidun asigaza kimu kyokka nabbi agamba nti yatiba'uhu ahlu bwe babeera bamusitula okumutwala okumuziika batabani bwe babeerako abazzukulu bakitaawe bakojjaabe baani babeera bayitirivu omungi ab'emikwano babeerako nga bagenda bayogana n'okuyogaana bamutadde ku bigabega banguwa bamutwala okugenda okumusuula mu kinnya bagenda okuvundira abeeraawo emirembe n'emirembe agamba nti sente kyokka wa maaluhu ne maali yeebeerako babeera bamuzinze mu ssanda ez'emmaali ye mwe baziguze bamutadde mu jinaaza kano akanakanika akamu batwalira abantu emmaali ye mwe babeera bakakola oba mwe babeera yasonda nga sente kuzisi ne bakakola kubeerako ebitiiro ebeera bigenda okusima bibeera byava mu maali ye kubeerako ensululu oba enkumbi kale kubeerako ebidomola ebyawako ebyakimya amazzi n'ebirala ebifaanana bwe bityo bibeerawo nga bimugoberera oluusi bayinza okumujjanga wano
bagenda bamuziika awantu awalala mayiro nga 5 bakuyinza omuntu agenda kupiika kwe mu mmotoka ye. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti wa amaluhu n'emirimu gy'aba agenze nagyo. Obwenzi bw'abalirawo ku bampa bugendera wamu naye, obubbi bwe bugendera wamu naye, kuba n'emmotoka omuntu wandayinza okuba nga yabbankizi be, obubbi bwe bugendera wamu naye, oba n'esente bwe baguza essandu nakyo zibadde ku akawunti nakyo sente zonna zibadde za haramu. Abakazi babadde ayendako abamu bamalaya n'okujja bwe bazze, batabani be yazaala mu bwenzi nabo bwe bali awo, abantu babadde akolagana nabo aboononefu nabo babeerawo. Wa amaluhu n'emirimu gye yalinga akola gibeerawo, wamu n'okusaalako wawanga yalinga asaala, n'okusiiba kwe, n'okuwaayo na mu kintu kyonna kyonna kye yalinga akola muno mu nsi kibeerawo olwo olunaku ng'agenda. Ebintu bisatu: emmaali ye, abantu be, n'emirimu gye. Nabbi agamba nti fayarja ahluhu wa maaluhu, bwe batuuka ku kabuli essaawa we zigenda okuwongerera obudde olw'eggulo nga abantu be bonna bazzeeyo dda ku kabuli bavuddeko, nga n'emmaali eyo bayazedde ebiti bye babizaayo, ebidomola bye bazzi babizaayo, n'emmotoka ziddayo n'ensuuluulu. Kakati Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama wayabuka amaluhu, n'asigala mu kabuli yekka n'emirimu gye yekola. N'olwekyo twegendereze nga tukola muno mu nsi, gwejjukira kiki ogenda okusigala nakyo. Ogenda kusigala na mirimu mirungi oba ogenda kusigala na mirimu mibi? Amakulu presentation kiji ogenda okukolewa Katonda tabaraka wa taala ng'akututte. Ogenda kwa kati abantu bavuddeyo alhamdulillah bazzeeyo, bagenze, emmaali ezzeeyo, n'abantu bonna bonna bazzeeyo, tewali n'omu asigala ku kabuli kwolwo olunaku. N'obudde kati buwungedde essaawa zino zamagezi baazisse dda ku 9 10. Osigadde naki mu kabuliyo? Osigaddemu naki? Mirimu gye gy'osigadde nagyo. Osigaddemu na mirimu mirungi Katonda agenda kuwajjana, oba osigaddemu na mirimu mubi Katonda agenda kwokya muliro, oba osigadde naki? Baguyita mukyanganyiko, guno mulungi guno mubi, guno mulungi guno mubi, guno mulungi guno mubi. Kitegeeza ki? Kati bagenda kubala eginasinga obungi gy'olaga. Emirungi bwe ginanga eginasinga obungi alhamdulillah jjana, bwe ginaabeeranga mibi muliro, obulamu bwonna bukufudde. Bubadde bepankana bwano ng'otanafasa mugundi yavuze talangi kalokole nguleteeta gundi yazinde nyimalayika mundi ebena bikomye bo bali bakyagenda mu maaso buli Katonda akuggyeemu akututte. Kati singa basala amagezi bali babadde nga balatuubanira okusiŋŋana nga basiŋŋana mu ebyo gwe nga wasiŋŋananga mu kusaala, mu kusitukako kiro, mu kusiiba, mu kuwaayo, mu kuleeta zikiri, mu kusaalira nabbi, mu kukola halaali, mu kusoma Qur'ani, alhamdulillah nibadde osinzi. Ne bali basigadde ku nsi era basigadde mu byabwe, kati naawe ogenze mulamu mulala. Nolwekyo mu Luganda twegendereze nga tuwangala mu nsi muno, lwaki tuteka kubeera begendereza kubanga Katonda waffe tabaraka wa taala atubala. Bwe tubeera twegayaliridde Katonda tayinza kutugayalirira n'akamu n'akeddagala. Ate walaba akyakutwaliriza bwatyo Katonda bakukwata kutta, jjukira ntitosanyuka busanyusi nedda. Lwaki tusanyusa busanyusi? Olwokubanga rabbuna yumuke, Katonda waffe akwata mpola, ayinza n'okuleka n'olabanga atakula oba n'olowooza nti yakuvaako oba n'olowooza nti byokola birungi abisiima. Wala yaghfal wabula tajayalira kintu kyonna wadde n'akamu n'akeddagala konna kokoze koyogedde kotunudde byonna Katonda tabaraka wa taala la yaghfir oba la yaghfal tajayala n'akamu n'akeddagala. Ebintu byonna akikwata mu kituufu okukwatibwa wabula lwakuba nti abantu abasinga obulungi bo ekyo kibakimanyi. Tusaba Allah azza wa jalla abeerenga tuteeka mu badduwa omujjukire ekiro kino n'emisana nga buli kiseera kyonna nga tebamwerabira. Musaba abeerenga atuuzza eddungi ery'okutaasa obusiraamu olunaku atuwa okwewalira obumalirivu okubeera nga tutaasa obusiraamu, atuwa okulya n'okulya mu halaali, n'okwambala, n'okutambula, n'okusula